Okwanjula ne Mbaga kukutuusibwako City Bridals ku Kamukamu Plaza. Mu Excel Vocational Training Center ku kitebe kyaffe Kalule Bombo. Omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli serious nnyo nze sebaka nyabo Mukane bali ngo chalaba Delta TV. Tukole eno program bagita Okwanjula ne Mbaga itwanga tukutusako abakyala n'abaami abeera basizo nga bagamba ffe tukoyo kubeera nga tubeera feka tufunya ababeezi ate kiba kyakabinyo omuntu bafune omukolo nakuteeka ku TV kiba kitegeeza tayagala kumanya ekitegeera nti tatidde nsi yonna kumanya nti Asna gwalonze nti Asna tatidde nsi yonna kumanya nti mwami Luwemba Musa nti golonze mba sweetheart alonze nze nti nonze nambemu Asna wanji Sharita onyumye Sharita's hair clinic yekikoze era njebaza nnyo nga wokiwulira wallahi mbadde Sharita netunulidde mu ndabirwamu nga sikikiriza nga nkyuse na oli mulungi kusima Sharita mwami yakulonda yanonda era nkyebaliza Mukama Sharita omukolo tegunatambula bubi gutambudde bulungi selection yonnungi yagomesizi nowazijjawa bazindetera kuba London ani yazikuleetera bawange ye yakulondera eyanondera twagenda ffenna nanondera mwakola trip ogende London just kugula ngoye za mukolo gomesi za Okwanjula shwari kati abantu bajagamba yewa nachokanga byebitu chokanga byebituufu bebamanyi Sharita Katonda yabikola byamukisa kale mfano ulira otya Sharita simanyi nakumanya simanyi naye kyempulira Mukama yamanyi kutisiza ko wanguzi ngojeko bulungi bwo Sharita bugumikiriza nakuba mwetowaze nakuba ng'omuntu omwekitiibwa nakumira buli mbeera umaze naye banga myaka 6 kikakasanga ndabo oli muto Sharita kubanga nkyasoma senior 5 nengenda ku campus nga tukyali ffenna senior 5 ali ruda wali kusomera nali Kakungulu Memorial naye yali ye yali akola naye nga nze nsoma nga buna wana ukamanze wanga akola ali bweru akola kale gele kakati diwe mwafuka okubeera serious ndowooza nga maze campus nga mbeera naye bikina ngamba naye Asna lwaki sikyali ewammwe biki nga mmanyi asaaga n'amala nakituukiriza bannaye Sharita nze sikitegeera winayo baby oba tetunnaba naye inshallah balongo mufule salongani Luwemba Musa ataje omumatira soko mukakasi wali mu camera nti omumatira bannaye Luwemba Musa nkwanjudde oli wange nze kama inshallah soko kakasa abesudia wobanga oli eyo nga wesudia mwanjudde wange alonze gwe tinze nambemu abafa bakoleki bafe oyagala mweleza kayimba ky'omwami wo kalibe essanyu aka Juliana some product kalibe essanyu Sharita simanyi kuyimba kalibe essanyu oba ennaku Sharita akomawo kalibe essanyu Sharita simanyi kuyimba kalibe essanyu oba ennaku njagala gwe ndiguma Sharita nga wokamanyi kale mukano gena fulumira kayimba ki Equalizers by Stasha Mayanja rachi ogenda fulumira kwa Sharita abantu boogera banji benkubye Equalizer ate bandabe ku Delta TV nga njibakubye nnyo n'amaanyi kale mukano abawala bali abalaba Delta TV bawe akagambo kyembagamba nti okugumiikiriza ne Allah wakuwera omukisa nobeera ng'oli mugumiikiriza notegeera munno ng'oli mukkakkamu Allah akusaasirirawo ne wabanga alina bangi era tukanagamba ono yanjagala kyobola banga nange yazze waffe
Kusima Sharita. Bichi wali osinga okwagala bibeere ku mukolo gwo? Sharita kye nali nsinga okwagala era nga kyendoota. Nali njagala enviri zange bazikolere ku Sharita's Hair Clinic ate Delta TV ejje ekwata omukolo gwange. Bituukiridde era nebaza Allah. Delta TV tukole. Kale webaze ku bantu. Bannaye nsookera ddala okwebaza taata wange. Yeebale nnyo yeebalire ddala. Nenzirako metroni wange. Bannaye metroni wange Sharita mbeereddewo from the start. N'emikwano gyange besigenda kumenya mannya Esther, Fatushi, Mwajibu bonna bazahara bonna ne saidi y'omwami wange. Beebale butanswaza. Oyagala baby abeere girl abeere boy? Sharita Katonda yenna gwampa kasita mufaanana. Asinga mufaanana koki? Yenna feesi. Feesi esinga kukuba koki? Yenna musajja mulungi. Naye ng'ekisingira ddala okukuba ku feesi y'ekiki? Liiso. Baby onamutuma linnya ki? Musa. Lwaki Musa? Nanti lwakuba neddadwe ye Musa. Olabere Musa Junior. Ye. Omwala ate onamutuma ki? Asna. Kyokka Namale. Obimaze. Mbimaze Sharita. Sitaati alonze nze nti nno nze namba. Etunwe bali kwagala mukwano gwo. Kale Sharita. Kyomwagala nnyo nobeera nga tomulinako nnugu. So mubeerako na nnugu Sharita. She's nice. Mwemanyira wa? Ku ssomero Sharita. Mwali ku ssomero ki? Kakungulu senior 5. Okay. Yeah, it was 2011. Nga bamanyi nti mwe muli ba BBS. Okitegeera. Bakuyita ni metro. Rizik. Okay. Kasim. Mwina amannya amalungi oli Asna. Anti kuba twazaalibwa ba mukisa Sharita. Kati gomukolo gwo gwati. Inshallah soon. Very soon. Tell to booking. Sure, okitegeera Sharita. Weva ku mwengende nani ku kino kyendabye. Kale mukwano omugole baayo obubaka bw'omugamba n'omwami we. Omugole wange okusookedda mwebaza Sharita, mwebale kumukolako n'anyirira. Yeah, totally disappointed at all. Then w'obubaka abeere mugumiikiriza nga wabadde ebbanga lyonna. Abeere nga baawe ekitiibwa ate nga batya Katonda. Kale Sharita ugenda muyambako wali okona. Sharita weebale kujja bannange. Bagenda tulaba. Malo. Bana b'ebbomba eyo yonna bajja balaba. Tobaawo mukwano ate tugenda kuba nga tunoonya n'abalala mukwagala nnyo Delta TV tukole. Mukaseera kano kye tuyindiridde okulaba ye mukyala alina byonna namutumye self content olw'ensonga omutunuulira anyirira aseka bulungi ayambala bulungi adesigninga ate ayogera bulungi alina empisa ate alina eddiini biri bwe yagaseeko kuba nti ekolebwako saloni ekyasinze kukola ku bagole eya Sharita's Hair Clinic bannange ne kujabagira Asna Namale wanyumye nyumirwa katundu kado gokakasa nti ddala Okwanjula kirooto eri buli muntu obula naye wandikutuuseeko bw'oba tonnaba.
mu mbinabina tunulako eno mu bazadde bo kati abaaye mutandika okugeya nti omwana nga yeesaza emaali ebyo mubitandika abakyala gwe mulimu Sebyuma kintu kirungi mu nsi yaife abasobya bali bano meeyanzizamwe balookusoma kintu kirungi mu nsi yaife abasobya bali bano meeyanzizamwe balookusoma kigambo okusoma kintu kirungi mu nsi yaife abasobya bali bano meeyanzizamwe balookusoma kintu kirungi mu nsi yaife abasobya bali bano meeyanzizamwe balookusoma ekyo kituufu akalulu teriruddawa omukwano Namale tukwanyiriza mu lulyo lwaife olwabasuka era nga liine bantu akwesuuse kati abasoga nemutakiwandiiwejo Kamuli aye n'ekintu muganda wange Lwemba Musa oyo antumye college banangonyirire gambe nti olina ekibala kiro era ebitala bikutadde nkyeno yelo oyaka olinga njuba akwagala nnyo 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 naffe baganda betusanyukire nnyo kukakyaffe webale kuja muwehaaga omanyi ogamba nti nze teyapahaaga ate muyo gwokebera ebigere ewaffe. Thank you so much for accepting my brother. He loves you so much. I pray that you love him too the way he does. Thank you for coming to our family. Mwehaga nawe. Njabbi bavunulira abalinga okubavunulira njabbi bavunulira. Asaba nabawo ne fees. Kituufu. Amazima. Ekyo kituufu. Mumukwasa ekimuli nawe mwehaga. Naye ne famire ejajjamu nayo yeeyo. Kubanga bw'otunuulira balamu be butuufu we basaanidde okugendamu. Byengera. Omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze seebaka